Omukama wa Bunyolo Solomon gafa busayi igulu nga lino omugo Margaret Kalunga balambudde embera eddwaliro ly'e Kakumiro Center for eno balinziddwa myoka kuli ebyola mu disitulikiti Kakumiro Dr. Augustine Sendeze ne basima omuti ogw'ekijjukizo Ova bengidde mu modi y'abaana abakonzi nga abazadde baabwe baweereddwa obutimba bw'ensiri abavudde mu wodi y'abaana gafa busayi igulu n'omugo balambudde wodi y'amaama gye bazaalira ng'eno babagabidde obutimba bw'ensiri wamu ne bamakeeti n'abaagaliza okuzaala obulungi obutafaananako nga biguli mu malwaliro ga gavumenti amalala mu ggwanga abasawo gye bali mu kwekalakasa mu disitulikiti Kakumiro bakola nga bagamba disitulikiti yaabwe ekyali empya nga n'abalwadde bangi. Nsaba gavumenti ewulirize eddoboozi ly'abasawo tukolaganire wamu to improving working conditions tusobole okuweereza abaana Uganda aveemu development gye twetanira. Mubaka bw'omukama obusomeddwa Katikkiro we Norman Lukumu asiimye abasawo bano kuba nga tebalekeredde balwadde babe n'asuubiza okulaba nga boogezeganya gavumenti okulongoosa embeera y'abasawo mu ggwanga. Abasajja kugamba bali kukola kandi mugende mu maaso n'okukola kira basajja amanyira omukulu w'eihanga kandi babaza obwire butali bwahara tujja kuba tulola omukulu w'eihanga nga amalize gafa busayi igulu n'omugo Kalunga beeyongedde mu kisaawe ky'edisitulikiti Kakumiro okugula emipiira gy'amasaza egy'omwaka guno. Kakoza Ramadhan yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.